Bobi Wine bamuganye okubeera nga ayingira eggwanga erya Angola. Bobi Wine ali eyo ali stranded era kigambibwa okuba nti passport ye ewambiddwa. Kati bino munnange obiwulirira kyabadde ennaku z'omwezi nga 13 omwezi ogw'okusatu 2025 twabadde tuli mu kalulu wano e Kawempe eri nga Bobi Wine ate ali ku lugendo ayolekedde eggwanga erya Angola. Era munnange opposition leader Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe tumanyi obulungi Bobi Wine akigambibwa okuba nti munnange bamulinaayinze entry mu ggwanga erya Angola nga yakatuuka mu kibuga Rwanda airport international airport yaabwe emanyikiddwa nga 4 de Fevereiro era nga okusinziira ku gaveeyo batugamba nti Bobi Wine yabadde atambudde ne ba prominent African political figures abalala teyabadde yekka yabadde n'abanene abalala naye nga mainly bano ba opposition. Kakati munnange yabadde agenze e Rwanda ekibuga ekya Angola era nga babadde bagenze kubeera nga beetaba baparticipatinga mu Pan African Democracy Forum PAD era nga eno yabadde etegekeddwa ekibiina ekivuganya gavumenti eyesaidiza eyo mu Angola ekimanyikiddwa nga Breathurst Foundation kyekibiina kye babadde bagenze okubeera nga beetaba mu lukuŋŋaana olwabadde lutegekeddwa Pan African Democracy Forum ng'etegekeddwa munnange ekibiina ekyo Breathurst Foundation nga kino kibiina kya opposition nga bw'onolaba Nuupu wano era nga abagenzeeyo be bakabiriiti mu opposition mu nsi ez'enjawulo nga bwe ngenda okubeera nga nkubuulira nti Bobi Wine njagala onootinga kino nti teyagaaniddwa yekka nti Bobi Wine yabadde agenze ne bamugaana naye baabadde bagenze okwetaba mu Democratic Forum eyo Pan African Democratic Forum ng'etegekeddwa ekibiina oba ekiridinga opposition side zeeyo mu Angola kye bayita Breathurst Foundation. Kakati munnange newankubadde nga babadde balina documents eziri valid nga teziriiko buzibu bwonna nga ziri valid travel documents era nga balina official invitations nga bayitiddwa mu butongole munnange Angolan Immigration Authorities ababiyinza wali ku immigration eya Angola bwe batyo babalemeseza okubeera nga bayingira era tebawaddewo clear reasons. Kakati ensonga ezo abamu bagamba ziyinza okuba zeekuusa ku kubeera nti ensi zaabwe gye bava oba oliawo nga wabaddewo olukwe. Jjukira nti kati ensi zino Uganda, Kenya, Tanzania, Sudaani, Congo oba oliawo ziyina engeri gye zikwataganamu nti bano balina olukuŋŋaana nti bagenda Angola nti babagaana. Kyandiba nga kiri bwe kityo oba nti kino kiri basically mu interests za Angola nga eggwanga kubanga ekibiina kye babadde bagenze okubeera nga beetaba mu lukuŋŋaana kye lwali lutegese kye bayita Breathurst Foundation ekibiina ekiri ku opposition esaidize eri mu Angola nga bo kye batunuulidde nga bw'onoogamba nti kakati waliwo delegation eva ebweru ejja okwetaba obaka tugeze ku kitebe kya Nuupu nga balina omukolo gwe bagenda okubeera nga bakwasaganya kati gavumenti ya Uganda n'egaana delegation eyo okubeera nga eyingira nga tebatunuulidde interest za nsi ndala nti oba bano opposition nga ba opposition leaders abavudde oba Kenya oba Tanzania tewalabo batunuulidde kimu people power our power Bobi Wine bano tuyina bakkiriza kubaako kye bakola kyonna nga bwe walaba wano nga bagenda okugulawo ekitebe kya Nuupu Museveni ng'agenda oba yali agenda Kagoma side zeeyo Bombo Road nga bagenda kugulawo factory emu ne bagaana omukolo ogwo okubeerayo gw'okugulawo ekibiina ekyo era gwaliwo ne bagutuusa ne baguteeka ku lunaku olulala. Kakati munnange nga bwe nkutegeezezza
nti bano babadde balina valid travel documents wamu ne official invitations. Naye immigration eya Angola ab'ebuyinza side zeeyo ne babagaana okubeera nga bayingira nga tebawaddeewo clear reasons, tebawaddeewo nsonga z'oyinza kugamba nti za simba zino nti mu butuufu basaanye okubeera nga babakkiriza. Kakati munnange twagala okulaba delegation eno yabaddemu baani, delegation yabaddemu baani, nti group yabadde egenze yabaddemu baani. Eno nno erimu abantu bwenza okuyita ba notable personalities ab'amaanyi era nga mu mawanga gengenda okumenyera nti bw'obanga obadde ogoberera ebyobufuzi mu mawanga ago oyinza okuba nga obadde nga owulira ku mannya gaabwe nga gasinyizibwako. Kakati waliwo first vice president owa Zanzibar ayitibwa Othman Masoud Othman. Ne wabaawo opposition leader era owa Tanzania ayitibwa Tundu Lissu mumumanyi. Ono yaliwo ku mulembe gwa Magufuli kati era ku bukulembeze obuliwo obwa Samia Suluhu era bagamba nti amawulire agafeeyo nti yasinga okubeera nga atiisa kigamba kyekiryoto ekyentiisa saidi zeeyo era tebali makambu na mukyala Suluhu. Kakati e Nairobi ne tulaba Senator Edwin Sifuna. Ono kati bwe tutwalanga main opposition figure okuva lwekiri nti musajja mukulu Raila Odinga Trump kwe yagamba nti ebintu temutambulira bulungi buli kaseera ye abeera agwa bugwi, buli we yeesimba abeera agwa bugwi, tiyandigenze n'alima ku bijja by'abajjajjaabe. Naye ngeri kiri nti Raila Odinga kakati era ali mu bufumbo ne gavumenti eya president wa Kenya Ruto. Kati kitegeeza nti takyali ku side ya opposition wetwogerera, tebakyamubala nga main opposition figure. Kati saawa eno aliwo ye Edwin Sifuna era ono newankubadde yadde afunye clearance okuva eri Parliamentary Commission naye eri mu Angola munnange tebabimanyi. Kakati kyandiba nti oba oli awo olugwe lwavudde eno tetumanyi. Kakati era wabaddeyo former Botswana President Ian Khama era nga okukosa ne Bobi Wine ne ba opposition leaders abalala okuva mu mawanga nga Lesotho, South Sudan, Congo, Germany nayo babadde ba delegation okuva e Germany nayo bagikoze eki bagiganye. Kale kwegamba incident eno bwetyo ne raising concerns naddala ku commitment ya Angola bekijja ku democratic principles ne regional cooperation. Bagamba tangu kubeera nga bagitunuuliraga nti why kirabika oba nakyemalira eyo nayo bulebeka bwabasensera. Jjukira nti bwe twogera ku Angola n'ekibuga Rwanda mubadde mukiwulira nnyo naddala mu kutabaganya ensonga za Rwanda M23 ne Congo. Naye kati bwe kiba nga ate kiri ku layini oba kituuse awe watyo kitegeeza nti abo nabo tujja kuba tukyabatunuulira nnyo naddala bwe tujja ku commitment kugambye to democratic principles and regional cooperation. Kakati gavumenti ya Angola yasazeewo okubeera nga bano ebagaana okubeera nga bayingira ba political figures bano okubeera nga ebagaana okubeera nga bayingira era kino kirabika kigenda kuleetawo diplomatic tensions obonkenke munnange naddala bwe kijja ku ndowooza ku mawanga abantu balowooza ku ggwanga erya Angola era bajja kuba balina ebibuuzo bingi nnyo nti ddala eggwanga lino liyimiridde wa bwe kijja ku kubeera nti ebyobufuzi ebibiina ebiri ku opposition mu ggwanga lyakyo mu ggwanga eryo bayimiridde batya nti bakkiriza ebibiina
ebivuganya gavumenti okubeera nga byetaaya mu nsi eyo nti opposition yeeyimiridde etya eddembe ly'okutambula naddala nga abantu bava mu mawanga ag'enjawulo okuyingira amawanga amalala ku kontinenti ya Africa. Angola ekyo kyekoze era still ebibuuzo bijja kuba bingi nnyo. Kakati munnange tetunaakubeera nga tufuna response oba okuddibwamu okutuufu kubanga ensonga eyabaganyisizza bano tenamanyika. Kati tunaakubeera nga tufuna official statement okunnyonnyola ensonga eno ddala mugaso oba nsonga ki gye bawa eyinza okuba nga bano babaganye okubeera nga munnange bayingira eggwanga erya Angola. Naye nga ekyo bwekito bwe kiri Bobi Wine nga bwe nkutegeezezza nti munnange lwobadde lugendo lwe badde agenzeeko naye kirabika tebyatambudde bulungi mu ggwanga erya Angola. Ennaku z'omwezi zibadde 13 bwe bati ne bagenda okubeera nga beetaba mu Pan African Democracy Forum nga yabadde etegekeddwa ekibiina ekiri opposition oba main opposition party mu ggwanga erya Angola emanyikiddwa nga Prenthurst Foundation. Gavumenti ndoza negamba bano balabika bagejjedde ddala baagala kutulabisa. Abasajja ba Bobi Wine bazibu nnyo, abasajja ba Sifuna Edwin bazibu nnyo, former president owa Botswana Ian Khama lwaki kobonedda. Kale tugenda kuba tweyongera okumanya ebisinga waawo era nga ndowooza abanaasinga okubeera nga batutegeeza ye Bobi Wine kennyini wano e Uganda nti nabali abalala ba Sifuna nabo bajja kunnyonnyola Tundu Lissu naye annyonnyola ab'e Tanzania ne kati tulinze bulinzi muganda wange okubeera nga tutegeera ddala ensonga naye ng'ensonga eteeka okuba nga eri awo bwetyo nti kino ekibiina ekya Prenthurst Foundation mu ggwanga erya Angola kirabika gavumenti saidi yeeyo ekitiira ddala.